ng'omukuwa Gravity omutujju owagira byakola mu music andi kati family sigwa atuma omukonti kola omulimu guno omuko genda mu family ngo ina omulimu ogugwo ate bisere bisinga nti nze nganze Jekasi nti muganda wange jali kasaba ngali yape oba muka akola kyo bakola ki kasaba alinga abakola ki ng'abafaako so gwe nga Jekasi muko wa Gravity wagira music Gravity gwayimba talina tabu tomula mbusi olwensonga ekisooka Gravity nga yennyini ey'omuntu munyongo muki munyongo atya abanyongo mwabayitanga balugwala biki kati Gravity omuntu yayimbye olulimi lwe lwamanyi omunyongo w'eggulu kati gwe nga atuukirira eno bazadde baffe side eno gye twajja omukazi tebabeerako ebibuuzo bye bakubuuza ku muko bambuuza omukulu Gravity yayimbye eki bambuuza era mbibanyonnyola nga mbibanyonnyola wano so muko wategeddeko nti muko yatadde akayimba akapya kano ke yakuba nga genze ennyali mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding, and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Nze lujja omulungi atulaba okwetoola ensi yonna mugamba mutya bigenda bitya. Video olunaku olwaleero tusinzidde Nansana. Nansana munene, Nansana akuze naye nga tuli ne top 10 we Nansana president aba president owe Nansana omanyi bantu bangi betuumye ebitiibwa mu Nansana muno nene tuyabira nti mulimu president waamu ye Jekasi ow'ekikuubo muyimbi businessman sajja muyiiya muvubuka muyiiya atera mu mbeera endala muko wa Gravity omutujju gwe tuli naye Jekasi ogambo ntya obulamu bugamba ki obulamu bweyagala pozi mweyo mwana naffe gye tuli tuyiiya webale kujjako mu nsi endala Nansana nsi ndala anti twajawula ku ggwanga leka naawe sebeno twetwala twefuga Nansana Nansana eri mubawulire Nansana buli bw'ogyogerako buli omu n'ateekawo ekikye ate nga nze pulezidenti waayo mwebale promotinga Nansana ate tukyamupromotinga paka kuba kati wano we tuli eno ye capital city tugenda giggulawo nga 26 capital city nga olaba Uganda nti erina Kampala ye capital city Nansana erina Scout Paradise ye capital city buli kimu ekiri linda kutegeeza eggwanga wano we tuli bayitawo batya eno bagiyita Scout Paradise waliwo ki waliwo buli kimu ky'omanyi ekibeera mu capital city y'ekibuga ya republic oba ngambe eggwanga buli kimu mwekiri era otwambuza amaaso n'otambula n'olambula oyinza omalako olunaku nga n'ebirala tobikoze eki tobirabye wano we tuli so ye capital city ya Nansana ye capital city ye Nansana ab'ekawempe babasinga kinabo beyita Kawempe Republic kale buli ggwanga libeerayo eyo naye ffe tewali ggwanga litusinga olw'ensonga tuvuganya na ggwanga Uganda Nansana avuganya ggwanga lyonna sabe Kawempe tubagaliza birungi byere tebala be walingayo akaalo ke bayita Najjeera akagala okwepampalika ku ggwanga eddamba naye era olaba baatuuka ne bali migotteko Najjeera namwe tubabuuzaako nabo batambuza ekintu nno baali batwesibyeko Nansana Najjeera okitegedde naye ndaba omusumba Bugembe nga yeekwata ati ng'agamba siva ku Nansana
Nansana erina buli kimu kyamagero biki wala ne basabira bugembe nyini bawona mangu abe Nansana okitegeera the worship house webale nnyo ne basabira bawonerawo ne byamagero babifuna yes ne abere wala I don't know awo tuvuddewo je kasimbuliza ku bana Uganda okwetolola ensi yonna okwetolola ensi yonna nsanyuse nnyo okubeera nammwe wano nga mundaba nze bampita je Kasowe Kikubo Big Papa President we Nansana ndi musajja muyimbi mukowa Gravity omutuju Tata Shalom abantu bange mbagala nnyo abanfollowing music mu following abanoonya munonye buli wamuje ni music wange jali kasoteka muje Kasowe Kikubo atenga bingi byentegeka bingi era nkyababuuza nkyabibagamba paka kuba nkyali wano yaman kale je kasi tujja kuba twogera ku birala ku Nansana kuba amumanyiko bingi naye for now tugenda kusooka tutandikire ku kiriwo that is nga mukowa Gravity omutujju osobola okuba mukowa Gravity omutujju nsobola okulaba nga otambula ne Gravity omutujju naye nga toli fani wa Gravity omutujju kitofu kibawo nakyo kisoboka now olwaleero ng'omukowa Gravity omutujju owagira byakola mu music naawe oli muyimbi anti kati ebiseera bisinga ekibuuzo ky'ombuuziza kirungi nnyo omanyi lwaki buli omu atandika ekintu abamu banoonya future mulimu abayingira music nga bayingidde kunyumirwa mulimu abayingira nti talent njiina njayimbamu mulimu neefuuka business nti waliwo otuuka ng'ovudde mu kunyumirwa naye ng'onoonya amata g'abaana okitegeera nga otugeze mukali nti music is business nti Tata Shalom anoonya amata gaani ga Shalom ate waliwo n'ayimbamu nga tamanyi lwaki nnyimba yajja mu kinyumo okitegedde watali interview webale nnyo kati Tata Shalom anoonya amata gaki g'abaana so mmwe saidi yammwe nga omuko ne family mwakiriza anoonya amata g'abaana anti kati family sigwa atuma omuko nti kola omulimu guno omuko ogenda mu family ng'olina omulimu ogugwo ate ebiseera bisinga nti nze je kasi nti muganda wange gyali kasitaba nga ali yape oba muka akola ki oba akola ki kasitaba ali nga abakola ki ng'abafaako kyova waliwo omuntu w'otuuka ng'obonaabona ewaka ng'olina ensonyi oba nga tosobola kukola kintu omuntu ono akulemerako tosobola mukwatira abaana bo bamuleeterawo n'abalabirira busigala buvunaanyizibwa abo kati obuvunaanyizibwa abo bukozese okuggusa ki kyoyagala abaana bo babeere basanyuke bakole ki okitegedde so gwe nga Jekas mukowa Gravity wagira music Gravity gwayimba talina tabu tomulaba mbusi olw'ensonga ekisooka Gravity nga yennyini ey'omuntu munyongo muki munyongo atya munyongo tribe ye nga wamanyi nti tribe abanyongo be baki abanyongo mwabayitanga balugwala biki okitegeera obuzibu bwe twafuna mu ggwanga wano eggwanga lyafuuka ly'abakyotala omanya abakyotala colors n'enjeru nti Buganda eyaniriza yaniriza buli ggwanga okusembera yaniriza abayindi yaniriza olugwala yaniriza abaki katwafuuka baki bakyotala webale nnyo kati Buganda okuba nti weeri olulimi Oluganda weeruli naye ate ziri ennimi zirina ennimi zaazo okategeera nkulaba ojuga oluyimba lwe bayitanga wancekeca ng'ebinyoma alume Saida Kalori yali ayimba Luganda yayimba lulimi lwe naye nga naffe tulina bye tutegeeramu ebirala oba okategeera abiyita ebinyeebwa ayina kabiri njimuwa ayina okitegeera kati bw'okirusa ensingamu oli yali ayimba kiri kike kati ne Wabbuyu yayimbye lulimi lwe omunyongo lwaki akisalako anti kati ye wabo gye babeera simanyi babyogera we batyo kubanga kati gwe nange tukimanyi nti wakikomya mu kkubo abaawe mudde kituufu namanyi nti lulimi kati wano Oluganda nze nayimba oluyimba baluyita jigijigi kankanya ndabe ku jigijigi jigi bigula ndabe ku jigijigi jigi Omwarabu yaluwulira nangamba Allahu Akbar ng'olala awulira kiye ande jigijigi kitegeeza
okitegeera mu lulimi olulala mu lulimi oli oluwalabu so wano ate ewaffe jigijigi kugwegamba kukankanya vibe kankana okitegedde nti jigijigijigi nenatuuka eri mubawalabu ne bangamba ho my friend, you don't know what that song mean. Naye nga gwe notukuba ne tudigida. No, lukuba. Ya uteka munga buli mwana akutama nga anyenya. Jigi. Ye mwalabu nagamba, my friend, do you know what jigi mean? Negwe yachi ya waliyo kirowoozezaako. Nze ndowooza mu kyange kyentegeera wano. Kyokomako. Kyemmanyi. Oba ebwalabu. Ennimi zayo sizikola ki? Tozimanyi. Zinayimba kigambo kyemmanyi. Wabula ekirina kye kitegeeza ekirala. So tudda ku gravity? Kati gravity omuntu yayimbye olulimi lwe. Lwamanyi. Omunyongo w'eggulu. Naye gravity? Naye ebiseera bisinga gravity y'omulaba. Ennyimba zayimba ziba ne storyline. Mubaamu story? Ya story. Kati omunyongo ya story yagenda eggulu okuyimba n'asangayo omuwala namukubitinga story ulimba yotambula okategeera kugamba luba lina lwakuba ffe omanyi abantu abasinga bakola interview kwa example banga ya Alien Skin akola interview naye abantu interview namba basalamu obuntu butono amakulu ge baagalamu ekibakolera kati ne bali Mulimba gravity olulamba luvaje lutuvaje paka je lukoma. Basazemu just kagambo kati ke batunulidde ke yakomeza mu kkubo. Ke yakomeza mu kkubo twatuli magulu kachi. Nate naye we yatuusa okuluteekako title bino emutuuma oluyimba era ekigambira kyakomye mu kkubo teyakimazeeyo. Oluyimba ku YouTube olaba luliko erinnya Omunyongo. Nanti kati ate kino ekigambo ekirulimi. Kati engeri yetulina abaana ba blogger abangi. Kaposita ako erinnya lye bateeka ku posita si erinnya ly'oluyimba. Yani spelling ogiraba kali akaposita ya njawulo. Ku kino kye tulowooza. Kuba ku kaposita kuliko I. Sate kibeera kya? Kibako Y. Y. Okitegedde? We byawukanirawo. Kati posita eno si yagikola. Naye oluyimba yalweterayo ku YouTube oliko ekigambo Omunyongo. YouTube yakimalayo. Okategedde? Nkulaba. Just okulingiriza kutususseeko. Kati kye kasika nkubuuze. Kati gwe nga atuukirira eno bazadde baffe side eno. Gye twajja omukazi. Tebabeerako ebibuuzo bye bakubuuza ku mukoo. Bambuuza. Omukulu gravity yayimbye eki? Bambuuza era mbibanyonnyola nga mbibanyonnyola wano. Baga mubeere bagumu bisabe gondi. Everything is in control. Wentukidde wano nga bangi basitudde amaloboozi. Gravity liri puzzle bawemula nnyo. Butamanya. Oba okyogera lwakuba mukoddomiwa? Sijja kukyogera lwakuba mukoddomi wange naye nange ndi muyimbi manyi industry y'okuyimba engeri gyetambula. Olw'ensonga lwo kye tuyita keywords oba code. Nti gravity oyo yakati oluyimba lwa Kyokolo. Abadde alutadde. Naye nti Kyokolo abatamiivu baaluzinye nga balaba. N'ate abatamiivu bennyini ate yakubye Omunyongo ate be basinze okukola ki? Okudigida. Kitegeeza kino kiba tukikoze anoonya kode endala ekola ki? Etunda. Oba kategedde. Kuba natunudde ku YouTube ye nga oluyimba luno lutwogerako lutambudde mu nnaku 7. Weebale nnyo. Ne lusinga ennyimba nga 3 z'abadde asembyeyo okuta. Okitegedde? Kati Uganda yatuuka nti Uganda twetabika ate musobola kijjawo olw'ensonga olwedde tuli mixed nga abantu tulina entegeera za njawulo ate ffenna tugoberera ayogedde ekintu nti oli wagamba ekyo kibi gomanyi nti edda nga tukula nga ovuma munno nga bakuba nnyo emiggo ng'ovumye naye omanyi nti we bakuba nnyo emiggo ate oyongera vuma nga bakubye oguma obiyigira oteeka mu muto lwaki bakinkubira bankubiranga okuwemula tosobola kulekerawo okuwemula tosobola kuba baba bakigaana kati oba ogamba naye kino kye baŋŋaana kirimu ki okategedde nkolaba bulungi kati ekintu kyonyigiriza omuntu ng'akikoze kifuuka ate kingi nnyo kati kino abantu baali tebakiraba luli nti ennyimba ziwemula naye ngeri gye batansozi ogerako ogenda kulya ennyimba endala 100 mbadde ku katimba awo
olwa Gravity lokaba rozezaamu emirundi gijo buli omu ateekamu kigambo kye kati gwe ogenda ziwulira amakumi kange gye banyigiriza bagenda ziwulira ennyimba nga makumi aga ngolo zivuddeyo nga zivaayo naye luli abantu tebakibaddeeko nti kibadde kiina ki just badde mu vibe ya kukyakala okitegeera ekikolwa ekyokuviirayo Gravity twalabyeko akakiiko aka UNCC ne tulabako ne sayidi y'owekitiibwa Katikkiro ne bamuviirayo tekibaddeewo gwe wano olaba tutuuse ku mutendera ki era mukodomiwo kikyalina okukola era ekikolwa ekyokuba nti ku bye walabye bye yabazeemu byebyo obyogeraho ki ati kati waliwo ebintu ebisukka kati obukiiko obwo so abuyingiramu nnyo kubanga buli muntu aba n'amateeka ku kakiiko ke kaataddewo okitegeera kuba essaawa zino music we Uganda abasinga n'abayimbi nze nkubulira amazima tebamanyi kigenda mu maaso kuba tulina ebiwayi biringa 8 tulina president wa music Kenzo tulina Uma tulina Culture Forum tulina kati buli omu afuga okitegeera wabula buli omu otuuka nga ayagala laga amaanyi okitegeera essaawa zino egundi ezo zonna teziri active nti abaana bayingi abalina talent eyo wansi ne groups ezo ezitwala music mu Uganda walera bikodi nga zinoonya abaana balina talent zibabangule zibasomese ku music balina okuyimba waliwo kirabyeyo batula mu office zaabwe mwe nabaleka mutobe ne music wamwe after okukola ensobi nga bakola ki olaba poliisi ejja ku kyalo ekwatisa amateeka ekuba enkiiko ezisomesa ku security wabula n'okola omusango kimanyi nkozi omusango oba n'ogamba poliisi yakisomesa siza kikola naye kati gwe ngamba otya nti okwatisa music amateeka nga togasomesa okitegedde nkulaba bulungi kivola bene nansana abayimbi bayo bonna bambi babonyebonye ebbanga kati batuuka beetwalanga bo tebamanyiyo kitongole kitwala music mu ggwanga tebali nti oba association oba federation bali yeno tebabimanyi olw'ensonga ne federation nansana teriyo tejjanga nayo ku bayimbi abangi abali eno tejjanga nayo teri kyali kizeeyo mwetwala okitegedde kitegeeza ffe tugenda kukola ebintu ebyaffe tukole group ezaffe naffe twetwale kuba kati Uganda yafuuka ya bukiiko nti abayimbi abaagwa kakoleyo akakiiko afuga akabbireko ssente kiri ku bayimbi abaagwa ate be bafuga gwe tobalaba buli akakkanyemu ku maanyi muyimbi kyalina hiiti ng'alina akakiiko kafuga ng'alina hiiti President Kenzo alina hiiti ki alina hiiti ki tebalina abo na just nti eno wemmaliriza kanoonye wenneekwata naye lwaki Fiina bamututte kaguddeyo anti Fiina yavuddeyo n'ayogeza ekibuli kingi ate kyatalinako olw'ensonga oli muyimbi muno okitegeera anti naye era mukulembeze alina okwogera omukulembeze ffe abayimbi tetuli nnyo balooya nti twasoma nnyo nti nogenda kwogeza ekibuli muyimbi muno muyite tuteese mwana nga kisusse okategeera ffe mu ghetto gye tubeera we tubeera mu bantu kyali wange sobola muboggolera mba muyiwa mayinja gwe mwana sitolekye kati abamulaba abaana bala batandika kugamba olaba naye bamuboggolera talina kyatugamba alina kyali okitegedde kati nti oli omukulu yabadde alina okuyita mukulu munne bakole ki boogere okitegedde ku nsonga eyo so si kupasukirawo kakiiko katudde yamaani jangu ontegedde naye naagivimbawo sinakuyita kakiiko era bobeera babadde batambulanga mu bivulo besanga sho besanga bamiitinga n'okwemiitinga mukubira essimu jangu wano papazi sport tosobola kuganda nga mwogeramu ng'abantu mukigenda kulabisa okitegeera so muko wategeddeko nti muko yatadde akayimba akapya kati nno tukyali ku kali ke tubaddeko kano ke yakuba nga genze ennyali muko mbadde nsaba kano akapyakko tukannyonnyole naye nga tetwogedde tayito anti kati kyenkugambye nti ennimi zaawukana mu Luswayiri eyo lake gyeri oba osoma ku lakes eriwa bagita lake Nyali mpaze eriwa Nairobi mwagendayo ddi kuba otambula naye tutambudde nnyo ate olimba lukola n'omugundi era oweeyo
Erugundi kolabo. Kolabo. Yatuwaddeko era mulimu n'Oluswayiri. Luyimba lugazi twawuliddeko. Webale nnyo kati nkugambye nti abantu baagala nnyo kali ne batamanya kivaawa. Lwaki yalutadde kati nga luno olubadde lukyatulemye otutegeera? Ali luno kati baalusudde ababadde balulwanisa. Kwe kuleeta olupya. Bwe bagamba nti baalusibye kaleete luli. Eri Leeke oli Munyongo gwe yayimba mu Lugwala kati yayimbye ku nnyanja gye yagenda n'awugira biki bye yayimbye sitoole gye yagenda ennyali. Kati fana Uganda ffe tubifuula ate ebikola ki? Ebibi. Okitegedde? Naye ng'ate gye ekiri. Kubanga Leeke nga olaba Victoria. Oyinza okukyogerera eyo nga gy'okyogeredde bo bakifunamu mu kirala. Okategedde? Nga olaba Nalubaale. Nalubaale. Nti omwana wajja mu kukinnyonnyola ennyo ayinza okutta amakulu. Okitegedde? Tinasaabala Nalubaale. Ate eno Leeke gy'eri nnyanja nenne. Era njagala mubeere ku Google munoonye ennyanja Leeke Nyali gy'eri. Anyway, abayimbi bayimbye ku bintu bingi kuba bale nagamba naye ku byonna ebyokuyimbako lwaki ebimu temubireka? Anti kati kankubuza ekibuuzo. Kalira nga bwe yayimbye. Kale for example yagenda e Sudan. Nasanga omukazi wayo Munyongo. Amuyimbyeko. Nabo abamekinze proud. Okitegera ni yali abayimbyeko. Nabadde tewali. Okitegedde? Agenze iri mu mawanga geri. Ayimbye ku kintu ekiri abanyumirize ekyaliyo. Katugenda mugamba ki? Just omwena mu credit. Mpozi wali ebugumu. Amazzi gali gwe era ennyanja. Atonyonyola gireke. Gireke. Jekasi gireke. Just je nyinza okubuza kiri kimu osonga eyo. Osobola okuzanya music wa Gravity mu maaso g'abaana ewaka. Bamuzanya. Osobola okumuzanya mu maaso g'abakadde bo. Bamuzanya gwe kankubulira ekintu kimu blood. Ku nsi teri kigambo kibi. Ekigambo mu bifuula ebibi. Okategedde? Ku nsi teri kigambo kibi. Kwa bino bigambo twabitekawo nga bigambo. Abula gwa bakitakola ki? Akiwulidde. Gwakiremerako gwakifuula ekibi. Okitegedde? Bamanyi nti teri muntu akeera ku makya neyita mubbi nga tebamuyise mubbi. Kiyinza okuba ekizibu. Okategedde? Kati oli wagamba gwe toyogera ekigambo ekyo. Kiteeza bamaze okifuula ekibi. Okategedde? Nkulaba. Bamanyi waliyo oli looya oli omurasita ow'enviiri omutegedde Semakadde. Ekigambo kye yayogera tekyamanya kikomawo ate nga kituufu nga si kibi. Okimanyi ekigambo kye yayogera? Tokyogera. Sijja kyogera. Naye yakibanyonnyola. Yakibanyonnyola ne mu bitabo ng'aba mutuufu. Oba ng'akiyisa omuntu omukyala gw'akiyisa. Nalabako n'omukyalo ono ow'FDC Stella Nyanzi. Naye mu mateeka alina ekigambo kye yalemerako. Okategedde? Kati ebigambo gyebiri mu butuufu bwabwe naye kati ffe abatabinoonyereza bw'okyogera nga bw'okitidde ezo kyogera. Kati gw'okifudde kibi nnyo oli omuntu agamba lwaki yakimuganyinira. Olw'ensonga twakifuula ekibi. Okategedde? Nkulaba bulungi. Naye omala okinnyonnyola ekigambo ekyo kimanya nekifuuka kiki? Ekibi. Ekirungi nga tekirina tabbu. Kaakati awo we tuli bannyawe ne bassebo. Jekasi ekirungi nti bo bali in support of omuko. Gravity kyali bo bagamba nti it is okay. Kati tukitegeerekese tetugenda kimalirako budde. Now otambula ne Gravity oli mukwano gwe oli mukowe naye toyina luyimba naye ate ng'oli muyimbi. Oluyimba nduyina ne Gravity. Oluyimba nduyina baluyita Kwiso Bando. Kwiso Bando. Mwaluyimba ddi? Twaluyimba COVID awo nga gwako. Kwiso Bando. Lwali lukwata ku ki? Nkweka nkukwekule. Vayo gye weekwese. Oba weekweke nkunoonyeyo. Kwiso Bando. Kwiso Bando. Kwiso Bando. Kwiso Bando. Twazanyanga mama ne tata.
nawe nkunyizo tandika kaba bambi tokotoka ide kogwe jula tulye wewagananga nenyimba kayimba nawe kwese gweno wekwese nkukwekule kwiso bando kwiso bando kati olaba enjawulo weeri nti waliwo abamu betulabanga ayogedde olimba ayimbi olimba nga lizitowamu naye oli wasigala nga atugamba nti nze nnimiro nze faama nenkukabala byonna tubirabanga bigambo bya bulijjo era bitegeerekeka okuleka nga ffe ababyongeddemu okitegedde onfuna bulungi naye lwakuba nti kati wano wetubadde tutuuse wano webalabira liri puzzle ne gravity nti ate bino ebigambo byo kijja bw'okisalako kizitowa nnyo bolwaki babisalako mubireke nga webiri temubisalako olwende baba babyogedde mubireke bitambule byokka kwa ukisalako bugenda leeta buzibu okategedde nkulabye bulungi onfunye nkufunye so Jekas owekikuubo awangalira Nansana muyimbi music wasalawo kuyimbira be Nansana bokka music wange ali wonna ngale tukulaba mu kayisanyo kano kabayimbi nkozi oluyimba ndi ku ma TV promoting eno nkola bino nga tukola bingi nnyo olw'ensonga abayimbi n'olaba nti babonabona tebakyamanyi kituufu kyakukola music alina we yava wa edda twakubanga kayimba olina okukatambuza buli station nga tutambuza CD netuva ku CD netudda ku flash netuva ku flash ndi obeera n'ogamba Kayongo kiri kitya link yiyo awo sindika link okitegedde yes kati ate link abaana bakyagitambuza nga CD link okitegedde yes babeera mu kayisanyo kyova olaba abatambula ennyo bakkakkana bakoleddeyo ensobi nti bakola mawulire ne bafuuka basita mu mawulire naye nga tafuuse sita nti akubye luyimba kyova olaba abaana abaliwo abasinga bawanoyiti wanda agitukuba wano okeddayo munoonya nga tolina wensonga tebasoma music kijja by chance okategeera naye kati music omutuufu aba ne strategy nze nadde Nansana eno nga ndaba wali ennyota nnyingi ya music ateri music wali tewali music mutuufu ng'abantu bamanyi nti studio ziri Makindye bamanyi nti abakwata video bali Makindye essaawa zino mu Nansana tulina studio ezisoba mu 5 video director tubalina byonna byajja eno kati music tumuyina naffe mu Nansana okategeera nkulaba luli abaana bavangamu ne basenguka ne badda eri ne basula eyo nga banoonya future naye ng'era abagenzi mu kubonaabona so music nasalawo nensonga ngamba kansoke nyambeko bato bange abali eno ku kyensobola ekitonotono tutekewo amaanyi olw'ensonga abantu kye batamanyi blood omuntu gw'oyambye ne baba batakuwadde ssente naye watuuka eyo n'agamba mwana Jekas waakabi respect yokka ne blessing Katonda akwongera emikisa okategedde kati ffe tukolera ekyo mu bbanga ly'obaddewo olinako abayiseeko mu mikono gyo ng'oluusi bayinza okuba bo Katonda akajja akabasambidde mangu oluusi ne bakuyisaako eggaali naye nga bayise mu mikono gyo generation yonna eriko erimu omukono gwa Jekas naye guba mutono yeguti naye mweguli buli muyimbi aliko essaawa zino essaawa eno yamman betulaba abamu ennyimba ze mudigidirako Alien Skin oyo musajja wange yaliko wali Jekas nga tannabeera kyali oyo musajja wange Fiki Gaza buli omu oli wavayo n'agamba nti oyo saabeerako mu kkubo lye oba nti Jekas teyabeerako mu kkubo lyange lyafuuka sita njala omusango yakigambe bonna Gravity Alien Fiki Gaza Ziza Bafana Dax Katero nsinza bamenya ne bamalayo blood bangi naye bonna generation yonna babaddeko bayiseeko wuuli bafiirinze ku Jekas yaani era basobola otunnyonnyola era bamanyi Jekas omutuufu yaani okategedde sawo wooli wendi ekitegeeza mu kyo kikuwamukko muli obuvumu n'ogamba nti kangumireko wano kyenkoze nkikoze kyova olaba nfuna amaanyi n'agagamba nti akansapotinge ku baana bano abalala okitegeera ku baana olaba nga bali successful
kuba senga nze nafukira hosta njagala ngo basta nese nafukira hosta ate abana abalala tebandifunye chance oshitegeera naye kati wano munansa nawo nga wo waliwo omuyimbi ayinza okusala nga tebasoose gwe eri yasobola okusala wano nga sijje kasi aba yagala bizibu gwe osobola okujja mu Uganda n'ogenda mu State House nga Museveni taliyo era ino mmanya nti gundi ajja mugenyi waffe sawe no gwanga ddala blood gwanga ddala lino blood tove lino yingira Nansana nti nze kuyimba nga simanyi kuki batimbye bibana ate n'ebintu byatandika mpola nalingawo nga n'abatimba abayimbi baleta kamili kwesi bamutimbye yekka ku bbana tekuli wadde mwana wa Nansana n'omu nembagamba tekikola bwoba ng'opromotinga kyalo oleta muyimbi timbirako omwana we Nansana naffe tugambe nti gundi agenda yimba naffe tufuna obuwagizi obulala okitegeera nagwe muzze ku kyalo musonze ssente mugenze nazo ng'omwana we Nansana talina okitegedde nakirabako mwaluwa Kenzo bamulemesa sho kali naffe twabigaana butateekako bayimbi baayo naffe twabigaana blood tegeka wonna wootegese mu Nansana bala nti olina obbeerayo n'abayimbi b'e Nansana era ogaana ogondera amateeka ekivulu kifa wakitusindikayo ennumba webale nnyo ategedde otegedde bakimanyi bakiri naye era kyova omuyimbi n'abajja mu Nansana kubira jegas moli ngenda kuyimba wano ku tekisiba nomugamba steady nogamba bano omusajja mugere mu security kubajja ategezezaako kuba Nansana tekyali mu buli bubibbi bwe mbadde ngenda awo abantu olw'ababbi Nansana obeera kukubaawo n'omala omwaka nga tolayo ku muntu gwe bakubira nduulu tiwuuyo omubbi wuuyo omubbi tebikyaliyo kifo kyaterera Nansana yaterera bavubuka baddembe atamuliimu yatamumanyi naye abantu basanga kukuba nga batambula saa mwenda gwa kiro nga yetambulira atamidda ddawuwe nga teri amukutteko ebintu mbitereezeza security twagitereeza okuviira ddala ku poliisi okuviira ddala waggulu RDC DPC OC operations basirikale baffe naffe ffennyini bananyini kibuga ekiralo twakitereeza buli kimu kiri fine yensonga lwaki katulaba zi Nansana festival webale nnyo soko tunyonyoye ku Nansana festival Nansana festival ekirowoozo kyavaawa ekirowoozo engeri gye twaginakira ku makya nenjawula Nansana ku kibuga Uganda neŋŋamba Kampala engeri gye bakoze festival Kampala festival naffe abantu katubalage naffe tulina talent nga mu Nansana abantu mulimu businesses nyingi mulimu abantu balina talents bangi kati banaziragira wa okategeera omwana abeerayo nga atunga ebibbo bye nga talina wabiragira abantu nti ntunga ebibbo okitegeera oli nga azina amazina ge talina wandalagira ki so katwateekawo festival nga tukuŋŋanya buli muntu alina talent ku kyalo abalina businesses ku kyalo abalina buli kimu wano bajje babirage abantu babirage eggwanga okitegeera so Nansana festival twagiteekawo ate eya season eno eri Nansana Edutainment Festival nga kyotegeeza ki kyotegeeza nti first of all tulina gye bayita abascout be bakulembedde mu kintu kino abascout lesson ndala nti bo basomesa tugenda kusomesa bazimba ennyumba tugenda kusomesa balunda tugenda kusomesa engeri gye balimamu tugenda kusomesa engeri gye bakolamu emirimu gy'omumikono n'ebirala obirabe n'okunyumirwa gyekuli okitegeera mu Nansana festival edutainment eno season yakumeka season 2 ewedde yaliwo ddi ewedde yaliwo ennaku z'omwezi 9 December same month mwezi gwe gumu December ekitegeeza Nansana festival yakubeerangawo buli December nga muggalawo omwaka kyekikujjuka ekiggalawo omwaka mu Nansana kyekikujja ate kati ino twagitadde wano kuba tugenda kuggulawo kino ekibuga eno capital city ya Nansana tugenda giraga eggwanga bamanye nti naffe tulina ekibuga oso ogenda n'obeera buli kimu n'okikola nga w'oyagala sooka buli abantu ekifo kino okukyakisesinga okisangawo wennyini mu Nansana ekifo kino kiri Nansana
abamanyi ku municipality Nansana opposite police ye Nansana ekyo kikuba ekikire kya Collins chikira notuka paka ku court ye Nansana tuine court anti Nansana buli kimuje kiri amakoti mabanka biki byonna biri Nansana kati bokirira boti ekikubo kya town council nokira ku court ye Nansana wansi wabaita kwa Ashinaga ekifo kino kiri wansawo nyini after Ashinaga era obo kirengera kuba kino kiba n'amataala nga kyakawasi kina ne munyenye ekiro kiba kyakawasi kiba kyaka bakiyitani Scouts Paradise Nansana kyekifo ekipya kino kyemulaba kozi waliwo bikina kibayinza otumenyerako waliwo turf mwabasamba omupiira wano wetutudde akasaawe kampiira waliwo swimming pool oba owuga waliwo fishing ponds kuvuba byennyanja era ekyennyanja kyovuba kye bakusiikira tulinawo ekibira forest mabagalo campinga biki mubeereyo ki mukabira waliwo sauna abagagga abagala okusawuna gym weri waliwo studio ya music waliwo studio ya video waliwo offices z'okuzimba kugamba buli kimu wekiri so abimenya n'emimalayo bingi man mu kifo kino Scouts Paradise ate kola olunaku mugenda kulaba ku Nansana Airways tebanyonyi enyonyi ye Nansana nti buli kibugundi enyonyi yayo enyonyi ye Nansana yetya egenda betya ojagiraba ngebuuka mubanga ngebuuka mubanga helicopter je kasito kiyitiriza festival ya ku Boxing Day nga 26 December jangu olabe enyonyi jangu olabe ekifo ekipya okuyingira mujja sasula mutwalo olw'ensonga nti abantu abasinga temunafuna passport oba ndaga muntu zibayingiza wano kati mugira kuba musasula mutwalo kubanga mukola ki nga muyingira then oluddako tugenda kuba tumaze ndooza tugenda kuba tukiyisiza nga maze okufuna ndaga muntu zeeno mube nga muyingira buyingizi so buli kimu kiri set security byonna buli kimu kiri fine ebyokulya mwebiri mugera bisangamu wabula mwana simanyi na kumanya kubanga eno buli kimu gye kiri oba mu nsi ndala ebyaddala buli kimu kiri wano ojjano ne weerabira okudda ewo gy'osula anti weeyagala okwebaka n'okwebaka weewali wano ebisulo weebiri ebyakabi yamaani kati kowuula abantu mu butongole ku Nansana Festival abantu bange mwenna eyali abaddeko Nansana eyali akyaddeko Nansana eyakulirako Nansana eyayitako Nansana alina ekigambo Nansana mu mutwe nti akimanyi manyi gye muli eyo mbadde mbakowoola n'abantu b'e Nansana mwenna mujje ku Nansana Festival twewagirenga ffe bantu b'e Nansana olw'ensonga teragenda kuwagira nga gwe teweewagidde mujje twefeeko nga ffe twefuula ab'ettabu twefuula aba waggulu n'abalala bajja tufuula ntuli ba waggulu ekibuga kyaffe mujje tukigulewo mu maanyi twewa amaanyi tujja fuuka bakabi mbadde mbakowoola ennaku z'omwezi 26 December ku Boxing Day mala okukuta ku Christmas ovayo mu kyalo okomewo ku kibuga Nansana tunyumire ku Nansana Festival abayimbi we bali abayimbi bonna we bali Pastor Bugembe wali okimanyi Eddie Boy je kasoye kikubo wendi ziza bafana zeksibirangirangi omukowaali Gravity omutujju yaman jukira fe simanyi nawulidde mu ababanize naye mu ababanize Kampala Uganda fe ne Nansana agamateka tegakola eno Tereza wao nawulidde nti mwabanize abayimbi okuyimba mu bivulu ate ffe twabatimbye eno Nansana naye kirungi nti amateeka tegakola Nansana ago gakola Uganda gakola ate Nansana eri mu Uganda Nansana ate Nansana a neighboring country ya Uganda. It's very close, bro. Ina ne capital city weri Scouts Paradise nezi district ina ne district Kabumbi na Bweru Chebando okitegeera kugamba tugenda tuge kintu tukyongeramu amaanyi adaye jekasi ensi tezimbika ne Nansana kakati abantu bange temutya abayimbi bonna bagenda beerawo wano kuba amateeka gakola eri abayimbi tulina bangi nnyo ba TikTok bonna be wali batata Kimbowa mama Kimbowa wali ba TikTok ba dansa abakabiwe bali bonna
n'abagala okujjosa muje pastor Bugemba tusabireko mwana kuba tugenda kuyingira mwaka mupya saga tuyingire na bibi obo kategeera so mbakowola abantu bange mwena muje tubeerewo kulwa Nansana twagale Nansana tubeerewo mwana muje twewagire yamani kale Jekasi tugenda kusooka tumukomyekaawo ebibozi ekyali ngazi ngenda kudda mukyalireko nga tulambula ensi Nansana tugituuke mu nsonda yaayo twongere n'okumanya ebigikwatako omaloli nnyo mwero kopito ogirambulire mu bbanga tulabe bwetuuse n'amatala gatandise okwaka naye nga wakati mu mbeera mbadde njagala nfuneyo kokavyu ak'enjawulo kyova njagala Tony akozese kano akaseera abeere nga bawa ku bufaananyi obw'enjawulo mubeere nga ate munnaye mulaba ku fiimu tunanyumya bunyumya nga ate bwe tuli wennyini mulina n'omukisa ogulabako katubaweeko omukisa mulabeko ku bufaananyi buno ebisingawo mujja kuba nga mutulaba nate naddala wali nga tusembedde endowooza festival tuyinza okuddako Nansana eno tetwongera okuba nga tubasikira ekifaananyi n'obbalaga ku byakabi Jekasi webale nnyo obuddemu webale kujja mu ggwanga kyakabi naye webale kukuuma ggwanga weediri tuli kuuma nobody say tuli ku Scouts Paradise Nansana ye capital city wetuli ye Nansana era nga tuli n'omutwe omuyiiya oguli emabega w'ekifo kino nti ebirungi byonna byonna asanga mu Scouts Paradise manya nti omukulu gwendi naye bwe bwongo obuli emabega bwakyo siwe kiri sooka obambulizeeko babuulire n'amannya abalabi baffe abalungi erinnya ingini yankooyo oyo Elisa Kiwana omuscout omuzimbi yaba atya omuscout omuzimbi ayongera ku ggwanga alebeera mu nsinga esinga we yagisanga kati kino ekifo wazimba ky'abascout bokka kya community yonna community yomu gyali kubanga buli mu nsi kumpi ojja kwesanga buli muntu mu scout ojja sana kwezuula nti ki ekikufuula omuscout buli muntu mu scout tubeera tutya abascout okubeera omuscout kwe kubeera ne qualities etaano smartness in minds, thoughts, words and in deeds. Ekyokubiri C, standing up for courageous in all difficulties. Okubeera ng'oli muvumu mu buli mbeera yonna gy'osanga. Kubeera ng'oli obedient, ng'owa ekitiibwa abakusinga ne b'osinga. Ng'otegeeza unite, okolera awamu g'emaanyi. Then T, etegeeza trustworthy oba transparent. Bw'oba ng'oli mwesigwa. Ezo ze nnyingo ttaano: obuyonjo mu birowoozo, mu bwongo, mu bigambo n'ebikolwa, okuba omumalirivu mu buli mbeera gy'osanze esomooza, okubeera ng'ow'empisa oli wa mpisa ow'ekitiibwa abakusinga ne b'osinga, okubeera ng'okolera wamu n'abasigadde. Era kino ogambye nti nze mutwe ku kifo kino nedda, wabula wabaawo ttiimu endala ennyambako okulaba nga kituukirira. Then ekisembayo okubeera omwerufu oba okubeera nti oli mwesigwa mu buli kyokola. Ze qualities etaano kati tubuuza oziina toziina? Awo ng'omanya woogwa. Bw'ozimanya nti oziina nga omaakinga ng'ogamba scout. Kyekigambo scout. Ate nno ffe twali tumanyi nti aba mucaka kukwata misota. Obuscout nga bwo mugendo gw'abavubuka obujjudde obukodyo, okusoma obukodyo bw'obulamu obukubezaawo mu nsi. Nti obeera omuscout kikuyamba okuba ng'ofuna knowledge oba skill ku buli kintu ky'olaba nga kisobola okuyamba okulivinga obulamu mu mbeera ennungi. Kirungi. Kakati ekifo nkituuseemu, ekifo kirabika bulungi. Bale kusiima. Tubuulire ku kifaananyi ekigazi ekigererwa kino ekifo oyagala kifaanane kitya? Ekisookera ddala nti ekifo erinnya lyakyo eriwandiise liri Nansana Camping and Innovation Center, ejjalulizo ly'abayiiya. Nti buli bantu bangi babadde mu nsi ey'okwagala okuba nti bayiiya. By the way, ndowooza ne amaanyi oba entunnunsi nazifuna nnyo okulaba nti mwaka 2005 nze nasinga obuyiiya mu Uganda. Era ndowooza nafuna awaadi eyo ey'obuyiiya nga ntandiseewo okuseresa amayinja mu Africa. Oluvannyuma lw'ekyo natuuka ekiseera nga ne bye nalinga njogera mu kutandikawo nga bye njogereramu tebategeera ki kye njogera.
abasinga obungi bo bakitwalanga mu kugereesa nti abasikawutu mulabika okuba nti oba emisota gikutuuse ku mutwe oba ebikere bigamba buli omu akuwa ttaamu eyiye kumalamu amaanyi ntugamba nti kati bameka abayiiya abali eyo abansinga abalemesebwa olw'abantu ababeetoolodde lwaki siteekawo ejjalulizo omuntu wanaawulira nti kyayogerako waliwo abategeera olulimi lwayogera kwe kutandikawo ekifo nga kya innovation obuyiiya bwonna obuli mu ggwanga ng'omuntu asobola okubaako wagenda n'awummulira n'abaako kyayiiya newabaako kyalaba naga ekimuzuukusa omuntu asobola okubaako ekirooto kyange kitegeeza kye nali ndoota kanziremu kigoberere so we nalaba ekirowoozo ekyo nga nno kantandika ekifo naye olw'okuba ndi mu scout nasooka okwesigama omanyi buli wooba wagenda okukola ekintu kyonna nasooka onoonya ababo we bakuwagira then bagamba nabbi taganja waabwe naye woolaba nga baganjizza omanya nti teri ajja kulemererwa kuganja kuwerokaminga ekyo kintu oba kyembuleesinga nange nali ninatandikira omuto gy'amanyi enkuba gyetonya kati nange ntegeera nnyo scouting okusinga abantu abalala nti abasikawutu bali mu buli bulamu mu buli nsi mu buli kabira mu buli ddiini kitegeeza mbanga seggwanga lyonna we bajjawo omulundi gumu ne bamala okulaba nti akikola automatically ensi yonna eba esobodde okukola ki kuba ekiikirirwa buli ggwanga buli ddiini liba likiikiriddwa so kwe kutandikawo ekifo kino nga Nansana Camping and Innovation Center fenno tukisukkulumya okuba nti efuuka discount paradise omuscout ab'omu gwe wennyini gwoba omuscout abasigadde ne bakwegattako ako ngambye ekyaba scout kati ndi mu scout era siva mu scout weewaawo once a scout always a scout forever kati nno ekifo kino mukitandikawo natunuulira okulaba era omuvubuka ow'ensangi zino ayambiddwako atya oyo asoose okuyita mu buvubuka n'asobola okufunamu challenges eziwera abasikawutu tukkiriza tuyigira mu nsobi zaffe naye tebakulimba nti osobola okukola ensobi zonna oziyigiremu kubanga obulamu bwe tulina ku nsi butono okusinga ensobi omuntu z'alina okuyigiramu so twetaagisa okweyambisa ensobi z'abalala ne ŋŋamba kale bwe mba nnakola ensobi ng'omuvubuka bavubuka bannange banaayigira batya mu nsobi zange okusobola okuba nga ate tebaddamu kukola nsobi ze ezimu nendowooza nti era kanteekawo ebyo ebiyinza okusikiriza abavubuka abantu abakuze n'abaana abato abajja basobole okuba nga basangawo ebyo ebibakuŋŋaanyiza awamu okusharinga n'okugabana skills ez'enjawulo kikulu nnyo ekyo mu skill ze tuba nazo oba ebitone bye tuba nabyo bye bimu ku bisumuluzo ebituggulirawo okubeera successful mu bulamu buli we tutawamwagaanya gwa muntu kwezuula busobozi bwe oba ability ye tuba tukotogedde ku nkulaakulana y'abo abantu ne we tunaabasomesa emirimu egyenkana gitya naye nga tetuzudde ability zaabwe bagenda kukola emirimu ng'ekkatala singa kye beetaaga bireme bagattako okola interview zo ez'enjawulo ku bantu ab'enjawulo nkakasa okikoza passion kikuleetera okufuuka omusukkulumu ku balala abakola okunoonyamu ekikumi enjawulo ebaawo eri ayagala kyakola n'alina kyanoonya waliwo okuba nti gwe weetuma okukola ekyo ne wabaawo gwe batuma okukola ekyo temusobola kukola production y'emu gwe baatuma neyeetuma byanjawulo yeetuma ajja alina kyanoonya gwe batumye abatamanyi kyanoonya wabula aleeta ekyo kye bamutumye era tasobola kukuleetera kinyusi ne wonooteeka wadde mawulire ojja kulaba nga gawewuka eyeetumye n'atumye kubanga eyeetumye yeewa omulamwa n'ensonga lwaki akoze eki aleeta ekyo so ebyo ebintu bwe byawukana kati nwana nnyo okulaba njija ntya ne idea gye naayise ticket for life buli muntu yasaana afune tiketi ye emubeeza mu bulamu ne program endala nyingi era ticket for life eyo project ngazi era byebimu ku byenkugambye ebyo ze bajja okuba nga abavubuka bazitandika nze nga otandika wano nga buli muvubuka ayingira mu kifo kino nayagala okukola ekifo nga si kujja kulekawo ssente naye kujja kufunawo knowledge ekola ssente ojja okomyewo dize ekifo kino kikulu nnyo ekyo kakati bingi byosobola
bingi bye twesunga okuba ntugenda bikufunamu. That is in terms of message delivering eri abantu. Naye for now ogenda tuwulira ku Nansana Festival kuba enteekateeka weeri nnyo ku Boxing Day. Ebisinga wunzikiriza nti Katonda ajja tuwa obudde tubyogereko. Okay, neyanziza. Nansana Festival abantu abasinga obunyindoza bakoma ku Kampala Festival. Naye Nansana Festival nga Nansana nga yo ndowooza yekimu oba ye municipal kubanga nze njitwala nga capital city ya Kampala. Wenkyogerawo ekyo kiba kipya wabula omuntu atakisoma mu kitabo era agenda kuwulira ng'ekyawukana naye ng'ate yeerabya ne Kampala bagituuma butuumi nti nayo teyatondebwa nga capital city. Naye no Nansana ye capital city ye Kampala. Nga wonoolaba eno Discount Paradise ye capital city ye Nansana. Nga wonoolaba Kampala ye capital city ya Uganda. Nga wonoolaba Uganda is the pearl of Africa. Nga wonoolaba nti Africa is the land of opportunities. Kati if we don't use this opportunity okudeclaringa eri eggwanga eri ensi nti bannange Kampala yafunye capital city. Era mu festival ojja okutegeerera lwaki yafuuka capital city ya Kampala. Era waki ekifo we bategekedde nga Nansana Camping and Innovation Center oba Discount Paradise ye capital city ye Nansana. Kubanga kyekifo kyosangamu buli kintu ekiba mu capital city. Yekifo kyojja osangamu ekibira. Kyekifo kyogenda osangamu ennyanja ng'ovuba ekyennyanja n'okirya nga kiri fresh. Wano. Kyekifo kyogenda okugendamu mu swimming pool. Yekifo ekirina gym. Kyekifo ekirina ekisaawe. Kyekifo ekirina basketball. Kids park. Mwojja osanga garage. Mwojja osanga washing bay. Mwojja osanga studio recording ennyimba. Recording video film. Mwojja osanga live music. Mwojja osanga campfire arena. Mwojja osanga conference hall. Mwojja osanga garden wokolera emikolo. Ebyokulya n'okunywa. Okunywa offices ez'emirimu. Ebisulo nga weebiri. Mu kifo kimu. Manyi. Ebyokukulaga bingi. Amaanyi n'enteekateeka bitambulira wamu. Enteekateeka ennungi ereetera amaanyi bwe galabikira. Enteekateeka ennungi ereetera. Naye ate lwaki festival era mu kulonda nti Nansana Festival egenda kubeera capital city ya Nansana. Kwegamba tekigenda kuba festival si ya kusanyuka busanyusi muntu kukyakala. Naye okubaako ky'oyiga n'ozzeeka. Olina oyiga. Sanyuka nga w'oyiga. Ogenda kubaako ky'ozzeeka. Ogenda kubaako ky'ozza mu kyalo. Ogenda kubaako ky'ozza ewakaawo. Ogambe nti okay. Bulijjo nsobola okukolera mu kino na kino. Mwana wo okawuka mu capital city eno oba mu Discount Paradise ojja sangamu tulundiramu ate tulimiramu. N'okulunda tulunda. N'okulima ne tulima. Tituli ebintu nga biri fresh. Omuntu w'obyogera ayinza n'okubuuza nti ze acres mmeka. Nga mukola ebintu bingi. Wenkana watya wano. Enkozesa ennungi ey'ebigambo byo, enkozesa ennungi ey'obudde bwo, enkozesa obudde ennungi ey'ekifo kyo osobola okifunamu ebintu ebisinga obunene. Kiyinza n'obbanga kitono. Kino ekintu newe kibanga kitono osobola okufunamu ebirungi. Era ngenda ningamba abantu nti twogera nnyo ku bbula ly'emirimu mu Uganda. Eba nsobi. Ekyo sikkaanya nakyo. Era w'obuuza abantu bonna n'obugamba ebbula ly'emirimu Yesu weeririggwe ku lulwo. Naye omubuuza ki ky'omanyi. Naye nga bbula lya skill. Omubuuza ki ky'omanyi. Tolina mulimu naye ki ky'omanyi. Nze kyonna ekiriwo. Okitegedde. Kati na wano enkozesa ennungi ey'ekintu efuula ekintu okuba ekinene. Omukolo omuteeketeeka omulungi newe guba guli mu nnyumba guba munene. So ekifo kinene nga kyo kale naye ekyategekebwa mu ngeri y'omuntu gye yali yeetaaza okulaba ebintu ebyenjawulo. So we tuli ku DC bagenda kubaawo buli muntu alina kyayolesa mu Nansana.
ajja beera buli muntu akolera business mu Nansana agenda kujja mu Nansana okulaba nti ayolesa eri abo abagenda okukyalira Nansana wabula eri abo abali mu Nansana abadde tebamanyi nti mulimu munnafu abadde akola kino kanyongeremu amaanyi kambeko kyenkoppa kubanga Nansana twagala okukuza Nansana kugifuula ekifo ekyegombesa President we Nansana omulabyeko mulabye jakasi mulabye yagambye gamba Jakisa agamba atya atayina passport olinda ki ne Nansana sebe ina passport zayo so kale enteekateeka ya festival tetunuulidde kusanyuka kwokka etunuulidde okuyiga okunyumirwa okubaako okubanguka n'okumanyagana kyekivulu ekisoose oba ekitegekeddwa ku core values ez'omuntu ze yalibadde yeetaaga duty to self, duty to God and duty to others yenteekateeka kirungi kakati nzikiriza tukome wano lwaleero weewaawo neyanziza mwebale tukyalira ku the paradise tukyajja weewaawo kifo kirungi weewaawo ate fe abamu abalabira ewala n'ebigambo sofa byofulumya ndaba nga abantu bange babyetaaga tunakola emiramu egy'enjawulo tujja kujja tuwaye mujja kulaba engeri gy'osobola okuteekateeka ekibuga ky'omu kifo ekinene oba ekitono ne kivaayo bulungi naye ng'akasinga okubeera akakulu nsaba tutuuke mu Uganda nga buli omu akkiriza nti musikawutu ako nkayize webale nnyo webalire ennyingo 5 zokka mwebale kwekuumira ku mukutu ku TV erinnya Engineer Nkoyo Yerisa Kiwana omusikawutu mu busikawutu nonze Assistant Chief Commissioner owa Innovation and Talent Development nvenvunaanyizibwa ku buyiiya mu Uganda yonna ey'abasikawutu award president yakampa award bbiri ate ne Ssaabasajja Kabaka yasiima n'atongoza emirimu gyange amiina teri kisinga ekyo